Dr. Jose Chameleone alaze omutawaana esayidi eno nga ayingira Arua atuukidde mu nnyonyi mu private jet kw'ossa ne mami we. Bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako engeri gye bamwanirizaamu munnange ate mu ssanyu. Wabula nga ku sayidi y'emu Pallaso ali mu ddwaliro, omwana wa AK47 mulwadde. Ku sayidi y'emu bino bya banene nabyo ŋŋenda kubeera nga mbikutuusaako engeri gya performingiddekoko wali, naye muganda wange ekibadde wali ku stage bino bya banene kibadde kikambwe. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga. Wabula kansooke munnange ate nkutegeeze nti Dr. Jose Chameleone alina show z'agenda okubeera ng'akuba wali munnange ate mu Arua, naye muganda wange olunaku olwaleero agambye nti nno leka ŋŋende ne mami wange batuukidde mu private jet era nga boogezako giraba wali munnange ate mu Arua. Jjukira nti nno nkutegeezezza ne nkugamba nti nno alinayo munnange ate show nga boogezako okulaba bamwaniriza munnange ate mu ssanyu eppitirivu. Actually byogeza bangi munnange ate obwama nti Dr. Jose Chameleone atuukidde munnange ate mu private jet wali nga atuuka mu Arua City. Ku sayidi y'emu Pallaso alikoko mu ddwaliro wano okubeera nga muwala wa AK47 muganda waabwe omugenzi kaakati nno omwana we ali mu ddwaliro. Aleteddeyo omulwadde boxi za Lukozedi munana. Actually yeetaaga ssaala katongere munnange ate omumusabira. Pallaso abadde yatuuseyo dda nga boogezako okulaba akatambi ako kabadde kakutte munnange ate ettabbu. Wabula nga ku sayidi y'emu kw'ossa na kano akatambi we yabadde apafuominga bino bya banene. Spray buli londaba ogenda kwetaaga poliisi buli londaba ogwali guzikidde kuza lwaki okufuma olipira ne Kyagulanyi ng'olifa olipira ne Kyagulanyi ng'olifa. Yoyo nno munnange ate Pallaso. Wabula ky'olina okukola kukakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obitwekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.